Media yafetu kusensonga. Bosi waffe omukyala bamuyita Nabawanuka Silivia era yabadde atusasula wano mubimpimpi wano wani wano wa Nabawanuka Silivia si wa Sharifa no yali mukozi munnange ngokola naye gwe nasangawo era gwe bangamba nti gwe na replacinga bangamba ngenda kuba nkola ne Sharifa mama baby kati awantu wano wantu wange si wa Sharifa Sharifa mumanyi Sharifa mumanyi tusobola mukubira ku konayo mbekyo bakisoboka naye nzi yampitadde omulogo era nabadde bwe nawulidde ebyabadde mu mawulire nasuubidde era nagambye omwana oyo aliwo Sumaya ne mugambe kati ate nze yabadde omulogo nga nawonye olutalo luno kuba yansindikira message ndi mulogo ndi mubi nnyo oba twali tukola business yemu simanyi kwe nava ate ntandika omuloga. Wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde ebyangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 oba noti 7585 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Tukyagenda maaso tuli mu kuzunga wano bwe tuli mu kwolekera amatuga Kawanda, tuli mu kwolekera Kawanda. Nze muzzukulu wa Kabajja ku SB Media tugusa ensonga tukyali maaso n'emboozi ya Sharifa wamu ne William Speed ya Kiwalampambizi tugenda Kawanda. Kitundu kyaffe kyali badde ekyokubiri twakamye ekyasoose nga Sharifa yatugambye ali Kawempe ne tugendayo tutuuseyo lutamire ne lukyuka nga bamuganye mbu okujja mu mawulire. Mu kugaana okujja mu mawulire twogedde kola ne ttiimu gye nninayo munnange omunanga nti tugenda tuleetere ebipapula ebyo tubikube ebifaananyi tusooka tubirage abantu. N'agamba kaale tumutwaka wagamye nti bamukuumira wagenze takomyewo atukubidde simu nga tatakyasobola kufuluma. Shoni maka nawo nejja naye byonna bisobola okuba nga bituufu ekigenda okubeera nga kitubuusa tutuuke ku ground. Mu kitundu kyaffe kyasoose waliwo omukyala eyankuddeko n'agamba nti be bannannyini guest house eno Kebbi guest house nti be bannannyiniyo. Sharifa aclaiminga okubanga yennyiniyo. Kati twagala tuke ku ground eno tulabe gundi eno yaani guest house eno yaani andi wekibeera nga kituufu ya Sharifa lwaki omukyalo ono yankubidde. Jua nti omukyalo ono yankubidde nga nakatekayo programu ya William. Tutamanyi nti oba William yamusetinze ankubire banzanyira ku mutwe oba ye kennyini yeeragidde ye nga y'omu ku bakyala ba William okunkubira okundayivatinga kugamba nti no lugundi eno yiye
nsayire Sharifa omusango naye ate nze sirina sayidi era kimpaliriza oteka amafuta mu motoka okugivuga n'entolontoka paka sayidi za Kawanda era wano wetuli tutuuse wano bayitawo Kawanda Research Simanyanga Center bandagiridde nti guest house weziri oba ogenda paka nga ku Dalenazi noyitawo kati ni ku Dalenazi bitundu byawe bandagiridde tubera banga tutuuka tulabe baani abaliyo ani ono gwe bapangisaawo William Malowezi ge yatuwadde kiraga nti restaurant gundi ezo lodge ezo za mukyala Sharifa Kaleminga nti ye yapangisaawo mwami era tugaye nti omwami gwe yapangisaawo atugambe erinnya kubanja ndyerabidde enamba y'essimu gyatuwadde ng'enamba y'essimu tugezezaako okugikubako nga teriiko enamba y'essimu gyatuwadde nti ye nannyini wawe yapangisa enamba y'essimu eyo teriiko negala katujje ddala ku ground naye nga bannaffe batuteekamu akasente babayitira Kato Accra Construction Services Limited bakuyambako kubanga bakuba plan z'amayumba okuzimbira kukolera finishing okusereka okukolera compound kuzimbira septic tanks n'ebirala ebikwatagana byonna n'okuzimba babayitira Kato Accra Construction Services Limited. Yatuwadde namba ya chairman na chairman w'okukyalo si eno tugezeko tugikubako. Sorry, the number you have dialed does not exist. Katonda wange. Sharifa mukwogera naye yatuwadde namba ya gwe yapangisa. The number you have dialed does not exist on the network. Namba yatuwadde namba yapangisa lodge enamba teriiko yatugambye nti namba yo teriiko kati n'atuwa eya chairman w'okukyalo wetugikubako olaba yetugamba kwa twasazeewo tukubire chairman. The number you have dialed does not exist on the network. Twagezeza twagambye kati tugikubeko nga tumaze okuba nga tutuuka ewa Kawanda naye tugenza ogikubako nga essimu teri ku network. Ekituufu kye kiruwa nze muzukulu wa Kabajja twoleke tugende ku ground tulabe ekiriyo. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo baweetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Hello? Hello? Jabaleko nnyabo. Kale, nnyabo. Waliwo omukyala yampadde ku namba yo yange nti sister wo. Waliwo omukyala yampadde ku namba yo yangambye mbu sister wo. Mukyala yalanga nti gwe nannyini ZTKB restaurant guest house. Mbadde nkwetaaga mukwati. Waliwo ensonga ze ndiko. Anti nkyasooka kubuuza kuba eno ennamba yange eri private kati mba nkubuuza sister wange ani yakikuba. Omukyala oyo yankubiddeko naye amazima samubuuza mannya ge. Naye nga waliwo ensonga eziri mu mawulire. Manya ennamba eno gye wagijja olw'ensonga. Nina ebintu bingi byendaba ku social media ebitambula. Kati ate eno ennamba y'essimu sigigaba kuba n'omuvubuka eyajjako wano okukola interview wano nalabye kaabuni nga kayita. Era nagaana ejjuma ne mugamba akozesa ennamba gy'alina mukyala we gye yali yamuwa kuba omukyala we yali akwata ennamba ya Christiawusi. Kaakati era nkikubirako abantu ab'enjawulo. Kati ekintu kye mbadde ngira kiri ono oyogera ne SB4 nga ndi munnamawulire. Kati nze w'oli ku gundi ku Kebbi. Essaawa eno mbadde siriiwo. Mbadde toliiwo.
mbadde ndi ku nsonga ezo zennyini zenfolowinga kuba William yatugamba nti kale ebiri mawulire bitubuuzaabuuza ffe nga ffe abali ku sitoola eyo. Omukyalo Sharifa akaleminga okuba nti ezo gundi zize loogi ezo zize ate yo omwami agamba nti si zize era n'essimu gye nafunye omuntu eyampadde ennamba eno agamba nti gundi ezo si zaani si za Sharifa. Kati nga tulagala tubadde tuzze ku ground anti kati olaba oyo omuwala Sharifa namutegeera kati abadde alina ennamba y'essimu yange kati yakoze olukujjukujju yagiwadde omuntu omulala yagikuwadde golooze mbu sista wange nze sirina sista wange ayinza kuwa muntu yenna nnaaseno ngera bwe nkugambye eno my personal number ekitegeera naye ng'ate oyo omuwala ye abadde agina olw'ensonga mbadde nga ngikozesa obbakubirako nga ye bali ku mulimu nga nze siriiwo kati yeeyo yennyini eyakuwadde ennamba sista wange gwenyina tasobola kukola kintu nga tamaze ategembuulira kyoba ennamba yogenda giwa omuntu bwati kuba ono agamba mbu naye kenyini mbu alina loogi eziziri wayitayo batya kati mbuba yakuyambako okuba okukola ebyo byonna byonna n'erinnya yatumya loogi ezo oyo ba alina bw'ayagala okuggala ebintu alingi kakati nsobola okufunako mbadde nsaba yennyaba mwali badde mukwata omukyalo oyo yennyini n'abakisobose n'omwami we bombi bajje wano olw'ensonga nze wano olunaku omwami lwe yansanzeewo yabadde first time yange okumulabako era naye yagambye ye first time y'okulaba kungi nti abadde nga ajjawo okulaba mukyala we n'omwana nze mbadde nga siriiwo oyo omwana wa Sharifa nze mukuzizza kuba yagenda okujja ano tandika okukola wano ng'omwana wa myezi ebiri etegeeza Sharifa awo abadde mukozi Sharifa abadde mukozi wange naye namugova oluvannyuma lw'okubeera nti baafunamu obutakanya n'omuwala gwe yali akola naye era omuwala ye ssaawa eno waali era yatwanjulidde n'omwami eyo nga zze kuba ye omuwala yabadde amumanyi kati nange ekyenkana ntuuseewo wano mbadde nsaba nzijaawo ku gulawundi ddala ddala kanzijaawo ku gulawundi kakapande kanzijaawo maama kaka okay kwesi before media tugusa ensonga oyo nno gwe nkubidde ye nnamba y'essimu gye bampadde nti ye nannyini guest house kakapande ka Kebbi guest house bangambye bwewo so gye tunoonye essaawa zino mukyalo gwe bankubidde bampadde ennamba eyo ne bangamba nti oyo nannyini ki nannyini loogi ezo baye nannyini guest house ezo Sharifa zakaleminga okubanga zize so tugende ddala ku ground singa mukama tuyamba mukyalo we nabanga asobola tuwa interview kuba naye kenyini yagaye nti odi Sharifa naye yali ki yali mukozi kakati wabanga yali mukozi lwaki akaleminga lwaki abatulima nti zaali zize nze naawe kwesi before media tugusa ensonga ezo akapande ko kali tukalabye akasoose akokubiri ko ke kaliwa nze naawe wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeerera be basinga beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 oba noti 7585 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba tukyeyongera mu maaso batulagiridde eno yennyini kuba akapande era akalala kaakano kebigesi yasimba no bupande nekwaka kyesimanyi kano kadde eno no beri ezo bakambuka naye gundi bagisalako na
Kamada atugende nti kaje eno omanyi Kamada ye wantu wazirogi nnyo naye fenno nagambiddewo nti fe ojja ku SB4 media ngoze otuwa emboozi yo ebyo tuyisemu bingi kati guno omwaka tuli bakambwe mu tuba tunoginoonyerezaako paka tuba tulina okunoonyereza paka ground era kakaliera ambi eno yagezaako okukola ki nekali kalagawa kamala okubuuzako ndi bazisangula yatekako obupande nga bungi bosi gyebaleko zino Kebbi Guest House eriruddawa tomanyi kale kakati akasaawe ddala waliyo okulonda anyway si weewali fayo naawe kakali navuga biki anyway tubuulizza na ku poliisi yatulagidde yali andikasolwa ku kisaawe kyekino akapande kako yagezaako okutimba obupande bambi Sharifa yagezaako okutimba obupande bwaki bwa guest house ye era wetwogerera tuyinza okuba nga tuli bataka akapande kalaga nti tukwate tabanga ate ye akapande kalaga nti tukwate eno bosi tweyanziza ssebo mukulu atulagidde naga nti eri wano ne baba Sharifa nno yawula eno mpola nazimbayo mpola nazimbayo nogize siwe wano gambe kyekikomera ozibasi waawo akuba kapande kali mu ndagala tafuna parkinga okay tuli ku SB4 nja tugusa ensonga tumaze okubeera nga tutuusa okugula ndowooza weewano awali Kebbi Guest House Sharifa zagamba nti zize era atugambye nti weewano banga nti weewano katusubire nti weewo nga kati tunaba kuyingira tusooka tukonfaminge eno Kebbi Guest House tomukubirako naye nedda agambye amagye baleko nnyabo kale nnyabo jangu wano wetutuuse wewano agambye nti nno yasooka kuzimba zibeerenga rentals enazifula guest house tule kubanga tubimanya wanki nyabo tetutambudde naye ffe tuze nga ffe abatandika ensonga zino tuze nga ffe era ni maama bulungi nnyo
okuwera ku side nannyini wano kuba tulina obulimba obutambula Sharifa agamba nti wano wawe kati twali tusaba kati tuze kunoonyereza mazima omubanga muzze naye nekiba nti bwe musanzeewo n'oyo agamba nti wawe nga fembi tubaawo omwami bitunda bino biwanvu anyway kwesi bifo media tugisa ensonga tumaze okutuuka waniino ku Kebbi guest house omukyala tumusanzeewo naye agambye ka so agenda ategeezeeko omwami we ku nsonga zino asooka ajja atuwa esitole ino nga bweri tusabe mukama waffe omwami akkirize kale taata nafe tusansa okulaba gyewalikosa edda naye abantu abamu bamujjako nakanitavuyo kale gwe sikunenya naye mubuuze tusooke tugenda awantu awo naffe kyekibadde kituttera kyensonga lwaki tuzze tugulizazaako nnyo okujja naye akolawo byambyoni bingi nze sibeerawo naye mukyala tanaaze mbadde sibeerawo balanga mbeera bweru naye natuuka okugamba mama w'abaana incident yaliwo nga bwana abanyinga omuwala ekiteza okuva wano bamugoba bugobi mugobi so sigandi tusaba tata mama w'abaana mutulaga yedaka atundire mu kamera babadde abatedde kamera okujjako nga mubisekaako nti kati tetujja mulaga feesi naye nze natuuka namukubira essimu nemubuuza oyo omwana gw'olina waani okitegeera nanga mwana wa muwala wange naye ekintu ekyaliwo ebintu byakola bingi kubanga nze natuuka n'okubanga baze ne babbamu n'ebintu okitegeera tulina kamera naye natuuka okuba nga baze okugawa n'ebintu entuka neŋŋamba nti omuwala nayinza okuba nga yasetinza abakozi era nze abapolisi engamba olaba nti omuwala yasoboka andiwaddeogera kwegamba lwakuba nti mama w'abaana n'essimu ye baagimuvako naye bandibalaza ku message mwoleza ewereza voice oba abadde voice okitegeera nabiki byamugamba omuntu gw'alonze n'amuleeta omukazi we simutege simumanyi simulabanga nakozi kubanze nasanga yafaayo tetuka mu kamera twagala ddoboozi jangu wano omusajja mbu yazzeeko kwana eno omuvubuka yajja ku sande kuba mbu ye abadde nga ajjawo naye nga ffe tetuliwo tubanga kuteekako kwana eno maama anyway kwesi bifo media tugusa ensonga ekyomukisa omulungi tusanze omukyala ono tayagadde kulabikirako mu kamera andi omuntu yenna alina eddembe lye obutalabikira mu mawulire wa mu kamera naye atuwadde olukusa olukwata ekikomera kyonna buli kimu ekiriwo ensonga tuleese wano baze bagoberera emboozi eno nga Sharifa bwe twogerako yafiirwa omwana we era ng'agamba bbawe mbu ye mulukwe olw'okutta omwana we ng'agamba nti yalina guest house ze eziri Kawanda guest house zino baziyita Kebbi guest house era nga claiminga nti ebipapula byonna birina lwaki tuzze wano twawulira abantu abasooka okutukwera amasinga gamba nti omuwala oyo abalimba si wuwe abantu abo bakleminga si wuwe yali mukozi netutwala lightly netumiitinga omwami we n'agamba mukyalo nampayiriza bigi byampayiriza nawale wabagamba nti wuwe si wali wawe waliwo yali akolerawo obukozi nakyo netukibuusa amaaso onakulagula na receivings essimu
omukyalo ng'agamba nti muganda wo era mbu yali wali toliiwo ng'akoleza ssente n'omuweereza ssente n'azimba n'ennya yaleetuuma neŋŋamba akantu ke ku ground naye biza kutambula era mbadde mwagalako okuko obujulizi obumu yatugamba nti wano yapangisaawo alina omuntu gwe yapangisaawo era omuntu oyo n'amuwa ssente za mwaka mulamba miliyoni 12 olwamuwa ssente ezo bbawo ate n'azimubbako so katuli mumulwanirira ddemu afune ssente ezo kati mukupangisa wano mukupangisaawo mbu yapangisaawo musajja enamba yatuwadde bwe yapangisa wano enamba teriiko tumusaba n'enamba ya chairman w'oku kitundu nayo ng'enamba gyatuwadde teriiko nenkubira omukyalo ono n'andagirira nga we wano so mama ensooka tuleese wano eno semba nawe wabirabyeko tulina story gye tukolako ya Sharifa agamba wano yapangisawo omwaka mulamba wawe ensonga zino badde bazimanyiiko wana wantu nti wa Sharifa ntwala omukisa guno okusooka okubaaniriza olw'okuggyako mu kifo kino wewamu mbadde sibamanyi temumanyi naye ate ngambye sijja bagana kuyingira muyingire olw'ensonga nange zimbadde ndaba ezitambula nga mmanyi nze nganze nti si ntuufu naye era saayagala kuvaayo nti mbeeko kyenkyogerako neŋŋamba kaninde oba oli awo tayimu egenda kutuuka mutuuke ku gurawundi mulaba omuwala wagamba nti wawe kati awantu wano wantu wange si wa Sharifa Sharifa omumanyi Sharifa mumanyi omuwala oyo mu kujja wano tulina branch endala eri mu Kiteezi mu kujja mu Kiteezi bamuleeta buleso olinga wanaakuleeta awantu okusulawo kati engeri nti ze guest house tebamugaana kukola ki kumusuza ne bamusuza enkeera n'alinda omuntu eyali amuleese asula awantu awo ng'omuntu tatuuka abawala era baakubira mukama waabwe ne bamugamba anti omuwala bamuleese wano olunaku lulamba tebakoze eki tebamunonye kati anti n'abagamba mumbulidde leeti naye enkya ngenda kola ki kujja ndaba omuwala era omuwala ne kwolwo olwokubiri yasulawo mu kusulawo anti enkeera najja n'amusangawo n'ayogera naye kati mu kwogera naye omuwala n'alaga nti oli omuntu eyamuleeta yali brother we yamujja mu kyalo ng'amuleese nti agenda mufunira mulimu naye mu kutuuka nga mbusimanya waka eri mukyala we takkirizaayo bantu yensonga lwaki yakola ki yamuleka wali ku guest house n'essimu mbu n'aziggyako kati mu kuggyako essimu z'oyo omuntu eyali amuleese bano ne beebuuza katugenda kukola tutya olina ssente olinyoddeyo mu kyalo omuwala n'abagamba sirina ssente kati sisita oyo kuba sisita wange n'agamba Silivia eri gy'akolera aŋŋamba talinayo mukozi wakubiri alinayo omukozi kati Silivia yenze nedda oli ye Betty ate atasobola kukubira ene enamba ogimanyi kuba mu kukubira nsula yandikubye oba nga amaze ate kumbuulira ene enamba era yoyo kola ekyamusukkulumyeko enamba ye yagikuwadde kati oyo yesista wange ekyamusukkulumyeko kuba bugundi bwona namugambye bikula genda ku SB4 media yampadde enamba eno erinnya lyo lyerino Silvia kati omukyalo oyo yennyini yeyampa omuwala ono kuba tulina guest house endala eri mu Kiteezi era guest house zino olaba lwaki ziri mu KB Kyalugonza Betty naye omuwala oyo Sharifa essaawa eno gemanyi era gabadde mbu yeeyita nze kyembadde simanyi kuba bbawe era yagoogedde wano kati kitegeeza Kyalugonza Betty noli we yaŋŋambye kati omukyala nga ŋŋamba Silivia nga bw'otalina muwala kankusindikira omuwala ono omuwala wewawa alina omwana naye engeri gy'alina ennaku ye nsuubira ajja kukola ne mugamba dde saagala muntu alina mwana n'amalako n'omwana nti nedda tujja kuyambagana omuwala tumuyambe engeri gy'alina omwana nawuliramu omutima gw'obuzadde ne nga katukirize omuwala akole ki ajja akole n'akwata owa boda tulina ababoda betukozesa n'amumuwa omuwala ne bamuleeta wano era bwe baamuleeta omuwala ne tutandika okubeera nga tubeera naye wano yajja n'omwana by then omwana yali myezi 2 omuto oyo bebi we yafudde
Yeah. Ne tubeerawo kati nze ng'ebiseera ebisinga era sibaawo ntambulamu boogera n'obakubirako ku simu muli bulungi tuli bulungi anti boogera weekend n'ogamba kange ndabe ku bawala bange nga mbatwala ng'abaana bange kuba omuwala omu era ye n'essaawa eno waali abadde akolanga ne Sharifa baakolangawo babiri kati ekiseera ne kituuka ndowooza baafunamu obutakkanya ng'abantu ababiri era ababeera awamu simanyi lutalo lwakwe lwava kuba baava emabega ng'era we bafunamu obutakkanya bankubira ne mbagamba muninde ngenda kujja n'enzia ne tubisootinga ne biggwa ne baddiŋŋana naye kati ogwo omulundi ogwasemba kyatuuka wala kuba baalwana ne balwana omukyalo oyo Sharifa n'agezaako okwagala nti oba akwate ono mu bulago oba amutuge kati n'oli mu kumwetaasaako naye mbu n'amuluma akagalo kati ne babeerawo mu eyo embeera paka ne mbagamba nedda temukola ki abali abaneiba be baabataasa kuba kati nkunyumiza olutalo lwava ku ky'omuwala oyo ave wano kati baneiba be baabataasa baneiba era ye bankubira essimu ne baŋŋamba abawala bo balwanye naye leero fuba okulaba ng'okola ki ng'okomawo era nagamba basisita kuba naye ne basisita omu ku bo yo yakubidde ne mbagamba tugende abawala bano bakoze eki bafunyemu obutakkanya ng'ate olwedde nze era nali nalaba dde oyo Sharifa nti mukambwe nnyo kuba nange nayogeranga naye ebiseera ebisinga nga mugamba munnaye omuntu olina kuba mukambwe bwoti tolina kureactinga bwoti ng'omubulanga era omuzadde omuwala yatandika ate kulaba bubi ng'ate agamba nze ndabika ate ye simwagala ate ono gwe njagala ne mugamba nedda wabaawo ekintu kye mba nina okwogerako kuba mba sikyogeddeeko tewali mulala agenda kujja akole ki akibabuulire kati baneiba we baamala obbataasa olunaku lwe baalwana ndyoke nze najjako olwo naye natuuka kiro era ono omuwala omu yasula ne lwa neiba abaabataasa kuba waliwo kageeti akafulumamu baneiba abo abali awo kati munnaye nange ntuuka ekiro omuwala gwe nasangawo Sharifa ng'atandika okumbulanga ebyabadde naye nga sobola salawo nga sinnabakuwuliriza ate byoli munne enkeera obudde bwakya nenzuuka nengenda nenkola ki nempita omuwala n'avaayo wa neiba n'akomawo enkeera mpita baneiba abaabaddewo nga balwana kuba baŋŋamba nti muno mwalimu ne bakasitoma era baawalirizibwa olw'olutalo olwaliwo okuvaayo bakole ki bataasa abawala abo mu kubataasa ono kwe kuddukira eri ewa baneiba kati era no Sharifa n'agezaako agende wa neiba aggyeyo ono omuwala naye ono bali ne bakola ki ne bamugamba woosala n'ojja eno naffe ffenyi tugenda kukola ki kwekubira muno waba akwetawuluzaako n'addukira eno muleke nabeera eyo paka anti wamwe waakola ki bwanaakomawo kati munnaaya kwolwo lwennyini omuwala nga njogera nabo n'omukyala omu ng'ajja kwabo baneiba nga tuwogera nga tubuulira abawala bala nga bagaa kale anti tubiwulidde buli omu kaasonyiwe munne ne mbagamba mwenna kati bwe yatusiza ku munne ebisago bwe kiba kisoboka buli omu yejjanjabise kuba sijjaga nti gwe ejjanjabise ona naye ejjanjabise oli wabula buli omu akole ki yejjanjabise kati nze ng'era omuntu nti n'emirimu gyange emirala saasobola kutuulawo nti nkuuma abawala bano baleme kuddamu oba kulwana oba kuyomba kati waayitawo ennaku ndowooza nga 2 ngenda okuwulira Sharifa yennyini akuba ali ku masimu agamba alina banyumiza nga we yaguddewo omusango nti ono omuwala simanya yasize omwana we obulwadde mbwera bagenza omukebera ng'omwana mulwadde aguddewo omusango ate n'ekirala mbu yamukuba kati ne mugamba ate bwe mba mwasonyiwagana wano ng'ebintu byali byaggwera wano ate ekyakututte ku poliisi oggulewo omusango kiki kyenva nayita n'oyo munne ne mugamba nawe omba ono yagudde omusango naye kola ki genda oggulewo ono omuwala ye n'agenda n'aggulawo omusango naye ne babeera nga buli omu alinayo keesi ye balinda lwe bagenda kukola ki era kubayita kati ono omuwala bamuyita atwale abajulizi ababaddewo nga bamukuba olunaku lwe yali agenda otwala abajulizi ate ono lwamugamba kati olaba Sumaya nsonyiwa ekintu tukiveeko tugende ku kya anti kyeyakoze eki kyeyatugambye nti buli omu asonyiwe munne kati ontatera kulemera nno ku nsonga oyo omwana aliwo n'agamba bwekityo bwe kibanga bwe kiri nkusonyiye naawe ensonyiwa byonna ebyaliwo tubeerewo tukole ko nze kale ne mbagamba bwe kibanga bwekityo nga buli omu asonyiye kuba oyo yajja anti Sharifa aŋŋambye mu musonyiwa ebintu bya poliisi tubiveemu ne mugamba ekisooka ekibanga bwekityo mwakisazeewo tekirina buzibu kati ne babeerawo
buli we natambulangamu ng'olutalo ate era lubaako engeri gye luddamu paka nali maze okupimaapima abantu bombi bendi nabo nga ndaba ani mukyamu ndaba ani gwe nsobola okukontinuinga nga mbeera naye kyenva natuula ku magulu gange ng'omukyala ne muga Sharifa ekiseera kyo kituuse ekyokukola ki ekyokunviira kuba ekimala kimala ebintu byomtuusizzaako byompisizzamu kuba nze nga takyantwalanga na mukama we okitegeera nga ne bwenjogera tewakyali wadde ka respect nti ono wewaawo yadde oba mukazi mutono oba atya naye nina omutwalanga mukama wange naye ngaekyonna tekiriiwo yayina naye entwala gye yeetwalamu n'entwala gy'atwalamu abantu abalala ne ŋŋamba omuwala kankole kikamugoba nviire naye era agenze okutuuka okuva no gwali mwezi gwa 10 mu nnaku ze kijjukira naye oba mu 10 awo kuba yali agamba omwana awezezza omwaka tugenda kukola birthday kati ate ffe era tukola n'ebyaddiko n'oyo sister wange oyo Betty kati nga ŋŋamino nga anti njogeraako ne sister mwe mugenda okuntimbira kuki ku gundi y'omwana wange tugenda gikolera kwa kamwezi etegeeza ebbanga lyonna oba yajja n'omwana nga muto akulidde wano omwana akulidde wano era twana amazewo emyezi nga gibadde mu 10 ko omwana yajja alina emyezi 2 n'abeerawo nga n'akola n'omwana avuddewo omwana awezezza omwaka lwaki Sharifa abadde yeesiba wano nti wawe kale lwaki waffe yatugambye kuba muntandikwa nga agamba nti wano wawe olowooza kiva kuki anti kati ayinza okuba yabadde alina byagala oyisaawo bye saategedde ate Sharifa nange ku bbanga lyemmaze naye ye muntu abadde yeesoma ekintu kyatali oba ne yeesoma kyatalina kuba ffe naffe yatuuka ovaano nze nga manyi agenze nammaka ge yaŋŋambanga anti nazimba nina ennyumba yange owa eyo ngadde mubende eyo Mitiyana yana ngamba sente zembadde nganfuna wano nga ngula ebintu nga babintwalira okitegeera ne mugamba kirungi kuba omuntu obanga obadde okolanga akasente ate obaako kyokategeka mu kiba kirungi kati okuva bino watandise okubira Sharifa amukubiddeko kono sisobola mukubira kuba sina kyemwagaza nze Sharifa mukuva wano maze omugoba namuwa obudde ne mugamba weetwale saamugoba mu bubi nti mukasukira ebintu wabweru nti oba mugambe olwairo saga akuddamu kulaba ne namugoba mu buntu bulamu era ne muwa obudde yeetwale kuba nsuubira okuva namuwa sente ze ez'ogwe 10 ne mugamba nkuwaddeyo oba wikisi 2 weesetinge nga bw'olaba gy'ogenda era nsuubira wikisi 2 yazimalawo wano nga yeesetinga okulaba wa gy'alaga okitegeera n'amala n'atambulamu bulungi n'agenda tusobola omukubirako ko naye bwe kiba kisoboka naye nze yampitadde omulogo era bwe nawulidde ebyabadde mu mawulire nasuubidde era nagambye omwana oyo aliwo Sumaya ne mugambe kati ate nze yabadde omulogo nga nawonye olutalo luno kuba yansindikira message ndi mulogo ndi mubi nnyo oba twali tukola bizinesi yemu simanyi kwe nava ate ntandika omumuloga wenamukubira kuyanga jategeera nti ndi naawe mbalenga tumufune simu kandi atoka ku simu yo ayatagimanyi babadde bakulira kwene simba bawulire endowooza n'abadde ayogera amuuza Sharifa waali kyetaaga nze kyenteesa nti tumukwirako gwe omubuuzo kubanga ebintu byenda mu mawulire ng'ogamba nti wana awantu wange wawo kikyomiininga tulabe ki kyagenda okutuddamu banaaba asobodde okukwata essimu mpa ku simu yo ngudde olebadde airtime ate yo kimu teta nga tagimanyi ate yo gye bakubiddeko obwedda bakubira ku ya guest house anti leeta eyo yennyini ninga gwogenda okwogera naye mwana Sharifa kiba kibi okwetuma ekintu nga ekintu kyotali nze yawe nawulira nina akafo kange kali eyo kawanda matugga neŋŋamba akaninde ebigenda mu maaso simu wano simu wano kasente namba yo tagirina The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another.
kyajogererako inda agiveeko anyway quest before media tugusa ensonga so kugerako kwata essimu yogenda nayo mweyanjulire omugalo ebintu byendaba amawulire ngaokeremenga nti wana abantu wange wawo kakikubala tokyagenda otuddamu basimba badde kyali bize bakyajogererako so tuli ku ground tuli ku kebbi guest yabo se Sharifa gyabadde agamba kuba si tulimba tumanyi fere tulina side gyabadde agamba nti yiye era yapangisaawo omwaka mulamba namuwa millions 12 millions 12 zebamuwa ate William omwami we bonazimubbako so tuli mu lukwe okubeera nga tulwanira Sharifa ku millions 12 naye ate byetusanze ku ground biralamu The customer you're calling is on another line. Please wait. betusanze The Airtel customer you're calling. kyajogererako betusanze ku ground biralamu wanawantu si wa Sharifa gwaleyo kiki kyofuna mu mboozi eno tulinda ave ku simu mama wafuna ampire kukko ayogere kukko naye tulabe reaction kiki kyagenda okubeera nga amugamba naye nga lwaki tukoze emboozi eno tunoonyereza paka ku ground tetwagala tutandike ate wano ekibuuzo kiri nti kituufu Sharifa millions 12 yaziwa William azimubanja gwalawo emboozi eno oba kisoboka okubanga millions zino 12 teziriiyo era wekibanga teziriiyo then Sharifa kiki kyayagaza William tugezezaako okumunoonyako olunaku lwaleero mbadde n'omaluya adesi abadde asinga nnyo kuba ku sayidi ye n'agamba nti ate wendi eringanga home mbu wendi eringanga home simanyanga ate nabba agambe nabbanja ate nabiira ate ane mulala gwatugambye awo nti bebanyambako emugaba baba bakuyambako ate bakuganye mu mawulire ate nga tuli mu kulwanira bya bugagga byo bo banganye okujja mu mawulire netugenda kati wagenze wemulemedde ajja kumalako nawo wemulemedde kenyo nandagira walo tutuuseeyo netugenda tuwekuba ebipapula byewaka byewapangisizaako guest house eyo kwewagulira kagamba nti abirina netumuvuga netutuuka sose natuyisaawo mukujukira okulungi okwangu netuyitawo tukuleka ati tuyiseewo netukomawo ate netuyitawo netwambuka netupakinga ate nakkirira wansi akidde wansi amaze eddakiika ndowooza nga 2 kwa 3 nankubira ngamba ate banganya okuddamu okufuluma bano bankuma bukuumi banganya okuddamu okufuluma naye ebyo tumutumye kuleeta bipapula tufunako ebifaananyi tubikuba ebifaananyi ddala tulabe ddala nti alina obukakafu obulaga nti ekifo kiki kuba aba alina okuba n'ebbaluwa ezoogerawo kati tamazeeko then ne agreement gye yakolanga ekifo bakimuwaamu sente kuba teri ayinza kukwata sente azimu ezo zonna nga tamuwadde buwandiika namba yeri bize oyo omuwala gwabadde akola naye naye tugenda mufunako ku sayidi ye twatubagala mama nasooka ayogere kulenda kuba esimu ye ekyali bize omala okyali ku sayidi ya Sharifa nze sirina sayidi nze sirina sayidi kwendi era nze nkibagamba ne William wabanga William muyaaye era naye tujja mukolaki tujja kubeera nga tumwanika Sharifa abanga yatulimbye nga kituufu wana wantu si wawe emboozi yino ffe tutuukira ddala ku ground kyetwegera okusembyayo olwakuba nti essimu ye ekyali bize nnyo ayinza okuba agenda gwayogerako naye kyenzijukira nti mbadde envaayo naŋŋamba nti waliwo omuntu gwe mwali kwataganye naye asimanyi muntu ki gwangamba kukwatagana naye mba ali mu musango gwe mugamba mba nga ndi naawe ate lwaki mukwatagana n'omuntu omulala kubanga gwe wooli gwe nannyini ebintu bino tumulinda ave ku ssimu essimu ye eri bize nnyo tumulinda ave ku ssimu tulabe You're calling is on another line. Please wait.
kubeera omuntu kati kino ekintu ekiba kituuse oba gunnyo okuba ssente zoyagala bazikudize oba guyiga nnyo okugandika ngendeyo ku kifo kye nasinga njogereko n'abo abantu bennyini kuba wabaawo ni keesi nti kigenze mu maaso baba bagenda kuvaayo bakole ki bwe bamukuuma baani abamukuuma abamuyambako okufuna obuyambi oyo yanoonya buyambi era mu bantu yatugambye amanya Nabiira nenda kiwanda kingi kati oba bamuteeke mu motoka bajje bamuleete naye kati omuntu atabbye atakoze kibakuuma waaki Sande ate n'omwami mu kujja asooka ne yeekangamu kuba agenda olaba atuuka bw'ati nga ffeesi alaba mpya ndoza n'agamba yo bakituufu ddala ekifo omuwala yakigira abantu bendaba nga bapya kuba twafuna omuwala omulala era akola n'ono naye kati omuwala oli kyava yajja n'ayita ono kati yalaba ku ono gw'amanyi awo omutima ne gumukka essimu ye eri bize nnyo kati ajja kugikwata asobola ogikukwata lwakuba essimu kesaba zino eri bize essimu eri bize The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello? 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 Kati asise eddoboozi lyange. awulira eddoboozi Kati awudde eddoboozi lyange aba tasobola kukwata. Kati nze nga waali badde omukubira ku yo yennyini. tagenda gikwata awulira Kati eddoboozi eddoboozi aliwulidde tasobola. kangezaako mukubira ku yange Mpozi ate okubirawo ayinza omanya era nti oba oli no nzika mukubira endabe banagikukwata Sorry, the number you have dialed is busy. naye nga gwe muliko oyo omwana muyaaye. Sorry, the Muyaaye number you have nnyo. dialed is eri bize Muyaaye kuba nze mu kuva wano yaŋŋamba anti guest house yo ngenda gitwala mu mawulire ngenda giteekebwa SCB4 media nkukolera akalango ne mugana nsaagala butala kuba singa kyetwayagala era naali badde nange nsobola okukola ki okyekolera ne mugana nesikyenjaga era tokiteekayo kumbe ye yali alina ekigendererwa kye lwaki ayagala akola ekyo. the Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. essimu ya Sharifa eri bize nnyo 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 Yagipangisa nga tekola. tekyakola Is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another. Sharifa essimu ye eri bize nnyo anyway katufuneko ku mwana gwabadde awangaala naye abadde gwe bafunamu obutakkaanya atubuireko kuki ku birala naye nga tweyanziza nnyo maama onotusonyiwa okugwako obugwe naye nga munaye tuba tulina okutegeeza abantu ekituufu kuba watutanoonyeza kituufu olumu tutomera emboozi olina okutomeza emboozi nga ya bulimba yonna 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 nze mu mboozi eyo kyendaba tho siina sayidi naye nga kyendaba ekyali ekituufu ye Sharifa
omulawe yafa wagategeerako kitalo nnyo bambi saabitegeerako era mbiwuliridde mu mawulire wano nga ntandise kulaba ku media omwana we yafa naye nga kyankwatako nnyo ng'omuzadde kuba omwana abadde ankulidde mu ngalo era kitalo nnyo ddala. Mpozi akalala era yalina emmotoka era yalina wano nga wano wawe yalinayo n'emmotoka ye. Emmotoka mbadde sigirabangako era nga wali olinanga oba mu kujja wano nga bwe nkunnyonnyodde nti bamujja ku guest house ey'omu Kiteezi era nayo Kebbi guest house ne bamuleetera ku pikipiki kati okuva bwe yajja wano mbadde sirangako ku mmotoka naye nga kyenyinza okubuulira abantu bonna abali eyo oba abatuwuliriza guest house eno bw'aba agamba nti yeerankubira abeere ng'aleeta empapula zaayo n'agreement yakola ng'ateekawo abantu. Sooka osirike maama mukubire wonambiipinze ate eri bize ate akambiipinga kati. Esatu mukaaga tomukubira gwe muleke. Ndabanga atagijjeeko. Agijjeeko. The number you have called is currently switched on. Agijjeeko. Suma jangu wano bakugyeko ku jangu mama Suma. Jasi oweeyo okwo ku kyobadde omanyi kuba bw'obadde obeera ne Sharifa. Ayinza okuba byayogera bituufu. Si agijjeeko. Oba weddeko omuliro. Amma jangu nnyo. Anyway, kwesi before media tugusesa nga tukyogenda mu maaso tulina omukyalo ono Sumaiya ono yabadde awangala ne Sharifa wano we tuli ku Kebbi guest house. Sharifa gyabadde akaleminga nti kale Sharifa gyakaleminga nti ye era yagipangisa omusajja n'amwa milioni 12 sente ezo William nazimulyako oba nazimutwalako so tuli mu lutalo lwakubanga tusavinga milioni 12 za Sharifa okubanga tuzisesemya William naye tugenza okutwa ku ground ate nga birala batugambye nti si wawe yali mukozi era omukozi oyo eyagobwa kubeera nga yagobwa nga nawano takyalina lukusa yadde olujja okulinnyawo naye mu bye twogedde ne nannyini wano omukyala atayagadde kumulaga feesi n'abeera nga tugamba nti ono bwe babadde kati asika ddoboozi lyo so natugamba nti Sharifa ebbanga lyamaze wano abadde awangala n'omukyalo ono nga bwe bakola emirimu tusanze okukulaba nnyabo obulamu bulungi tuli ku nsonga za Sharifa oyinza okuba tunazirabako oyinza okuba nga wazirabyeko Sharifa omumanyi obadde owangala naye yakusangawo gwe wamusangawo nze nagenda okujja wano ng'oyo Sharifa amaze wanene omwezi gumu. Sharifa gutwogerako omuntu aliyo soko musigira akafaana tuzubanga tulugula ku muntu mulala nga nawe omanyi omuntu mulala tusigira akafaana ku muntu gwe gwomanyi Sharifa mukazi alina emibiri ebiri ndowooza naye Uganda zirumanyi bulungi alina emibiri ebiri munenenenemu si muwanvu. Wagenda okujanga yamazeewo bbanga gwali mwezi gumu yali amalako mwezi gumu. Mubadde muwangala mutya naye wano nga ni bosi wamwe? Bosi waffe omukyala bamuyita Nabawanuka Silivia era yabadde atusasula wano eno.
mu bimpimpi wano wani wano wanaba wano ka Silivia si wa Sharifa no yali mukozi munnange ngokola naye gwe nasangawo yeah. era gwe bangamba nti gwe na replacinga bangamba ngenda kuba nkola ne Sharifa mama baby ndiye mbadde ntera omuyita nga gumita mama baby kyo kibadde kimuyisa mama baby yabadde n'omwana omwana nga mitani Heiri Sharifa ono oba mulinamu obutaka mulina ntalo zammwe ng'abakyala bino byogamba byotunyumiza bye bituufu oba bakusetinze busetinze tewali ansetinga kuba nze neesalirawo ya Sharifa yatugamba nti wano wawe okyogerako ki era yateranga obyogera waneeno ng'alina balimbalimba nti wano wawe naye nze mukulaba okwange kuba singa waneeno waali wawe teyandibadde ng'akola ate nga bamusasula soma bimpimpi si wawe waza lwaki yatulimbye ffe lwaki byanoonya Sharifa agenda atya ki ekyamujja wano ekyamujja waneeno twateranga okubeeramu n'obutakkaanya obwo obutakkaanya ne tubwemalira ffekka naye waliwo we kyatuukira kyava ku nsonga emu nagenda okuva kasitoma nali ndi mu kulya wali eri nengenda otuuka ngaessuwaani yange bagyasizza nemubuuza Sharifa mwayasiza essuwaani yange nagamba nti Heiri nti gwe n'omwana wo mukole ki mugigule okitegeera n'avaayo n'agamba wabula nze toddamu kuŋŋamba ebyo biki nemugamba nyabo tompisa mu mannyo n'addamu n'akola ki nampisa mu mannyo mbompita mwana wa nnyoko nange nemukola ki nemuyisa mu mannyo kati kwe kuva eri nankasukira ekidomola kya jiiki nenkyewuma n'akasuka akambe nenkewuma kati nasitula eri munda akasigiri n'akakuba wali eri nenkola ki neeweta waneeno nambuukira nangwa mu bulago netandika okukola ki okulwana bwe twalwana nayingira mu nju nakwata essimu yange nakola ki najasa nalaba wona loopaani wona ndoopa nagikoona wansi najasa navaayo nakwata akambe nti gwe nkutta leero nenzirukira eri ne bamukomyawo ki eno kitegeera kati nze nasula eri ye nasula eno kati bwe bakubira anti yajja kiro bano neeri ewa neighbor saaweza 3 ez'okumakya ne bandeetaawo ensonga ne tuzituulamu ne ziggwa kati ye ekiro nasula ng'akola ki ng'alina byayogera awo bw'anywa obwenge biki nengamba sigenda kola ki kumuddamu mu bwimpimpi kuba saagala wanvu ya mboozi nemugamba sigenda muddamu kati ne bukya bwe bwakya n'agamba tugenda bimalira ku poliisi n'ayambuka n'agenda wali ku poliisi ne tulowooza nti byakola ki byakusaagirira kati n'akomawo awo yali awo ng'ali mu kunyumya anti n'agenda owulira ng'akola ki ng'ayogera ku ssimu mufunye reference number biki nali mukoozaawo engoye anti n'aŋŋamba kwata ekkuba ogenda okole ki onaawe ogenda olopa omusango gwo ku poliisi nengenda kuba yali angize wenna muneeno nga wenna nzijudde ki muyita mutya ng'akutuze kati nengenda ku poliisi ne bampa medical form ne bangamba nkitwalebwa police surgeon nentuuka nze police surgeon tebamundaga ne bansindikawa ku mediki nenkola medical check up ku mediki nenkomawo ku poliisi ne bangamba enkeera komawo naki n'abajulizi nenzija bali eri nengamba anti tebangambye nkomewo n'abajulizi naye geno nsobole ongambire bali eri bakole ki bajje banyambeko wali eri waggulu anti n'agenda abagamba kati fe mukugendayo netusanga afande nga takoze ki nga taliiyo netukomawo netuddayo enkeera ne batugamba mukomewo ku Mande yagenze ku kyaki kati ku Mande lwe twali tugenda okuddayo kuba afande yagamba oyo omwana tugenda kujja tumunone kuba guno musango gwa butemu kuba yabadde atuga omuntu okumutta buno butemu netukwata ekkubo netukola ki netukomawo awo kati bwe bwakera ku Mande n'agamba anze Sumaya ebyo mbivuddeko nsaba onsonyiwe tuveeko tutambuze nemugamba nze siina buzibu naye olina okubyogera nga ne anti akola ki
awulira netubyogerawo ne anti biki kale nga bw'obimanyi n'abivaako kati ebyokola li atakyabiriko anti n'amugamba wabula sigenda kukusobola ogenda tambula onviire nze sigobangako mukozi gwasoose nkusaba tambula okole ki ogende mu mirembe n'amusasula sente ze ez'omwezi gwe yali akoze n'amulinda bamusasulanga ennaku z'omwezi 8 n'avaawo nga 10 n'ezo 13 n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda. Kwasi bifamide tugusenso abadde ambipingako wano sikamukubirako ndabe Sharifa ebannange tulimbiddwa kati onasirika noye kenyini akubipinga n'okuba tenaatakwata kyewunyisa mbipinza kati nkubira tetakwata oba kakikaabala takwata anyway byebyo kwesi bifamilia tuguse tweyanziza mama kwesi bifamilia tuguse ensonga mpozi nga Sharifa butumano tukwataganye naye bulungi naye tujja kumuleta ku ground alumirize nti wano wawe kuba fe twagala kuva songa ku nsonga paka kujigusa nze muzukulu wakabajja kwesi bifamilia tugusa ensonga ya Sharifa yo tukyagenda nayo maaso nno tukyagenda nayo maaso ddala kituufu kyekiruwa fe tetulina side era twali tuwogera naye wali ku ssimu n'agamba nti SB4 naye wanvuddemu kalinga ngalaga tatembo nazza ku side yani ya William nedda nyabo nze nkyali ku side yo ate ne William nkyali ku side ye kuba fe abasajja tumanyi okuwayirizibwa n'abasajja basinga obungi tebajja kujja mawulire temujja bawera nga beewozaako ensonga lwaki abakyala bamba tufuna advantage eyo yabatulugunya abasajja so naye William yavuddeyo era Sharifa ndowooza yatidde nnyo okutya ennyo yankubidde amasimu esimu nga 5 musawa ndowooza ng'emu munoonyezaako abiwanvuyiza kwa kutuuka ku ground simanyi kati wano obudde oba ategedde nti ntuuse ku ground kuba ye muntu yennyini akubipinga omutwe atakwata simu ate neevaako bagamba nga biri awo naye kirungi tutegedde nti wano wosi wawe naye ffe nga SB4 netunaafuna omuntu avaayo n'akeleminga nti wawe yatukyakola okunoonyereza kuba tetwagala bukumpanya mu byobugagga bya Sharifa so emmotoka eyo yalaga abalugaba emmotoka yalaga kamada yagitunda waliwo wewashootinga puroguramu eyo aba yali emmotoka yali kawundo yali benzi yali ki Mayika yete nakati omanya ndolo wakyalo nnyo kuba edda zi Mayika sebo baba primo yali ki ati Mayika teri emmotoka gye bayita Mayika nga bagita Mayika eyo efaanana eti eba yakubanga nga kibina nga kapulimu naye si pulimu nga bagita Mayika amaaso awanvuko nawe wagina makoji mayi dade gye yasooka ovuga eyo Mayika nga mulimu zi corona zi Makex aliko nti Mayika sigimanyi kapozi kati kebere wala ku internet kwasi bifamilia tuguse ensonga kitundu kyaffe kino 11 mpozi nga waliwo obujulizi obulala obuvuddeyo okubeera nga tulakasa nti wano abantu wa Sharifa naye nga azipanna bwe kiri mu ddiiro wano abantu si wa Sharifa. William akyamulimu ndowooza 3-2 kubanga William agamba nti omwana ajjayo ebipapula ajjayo ebiwandiiko
kwe yagulira kwe yawolera wano ebyaddala si wawe getufunye ku ground si wawe nyiniwo waali nze muzukulu wa Kajja Kato Accra batutekamu akasente bo bakuba plan z'amayumba bazimba bakola finishing buli kimu kikwatagana n'ebyokuzimba bayita Kato Accra Construction Services Limited basangibwa wona Tete simu zaabwe ziri ku screen tujja kubeera nga ate obakubirako mukaba bankumire mbere bulungi tujja kudana ebitundu byaffe ebirala ebinaddako in case naye ngazipannawo Sharifa mani waseno mbere bulungi mweraba wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda Kato Accra Construction Services Limited babifudde byangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba tiles bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba elemera ku musingi oba bagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga beesige obakwasa ekirokyo ky'ennyumba yo tojja kwejjusa Kato Accra Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 oba noti 7585 beba Kato Accra Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.